Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Okwawukana kwa Spice Diana ne manager we Roger okwogerako ki? Ajala Namukwaya. Oyo omukyalo omulungi oyo mbu talina nsonga nansi. Ekimukoonako kyekigwa. Ajala is a very good person. Namukwaya actually Spice Diana mu bayimbi ye muyimbi akyasinze kubeera n'omutima omulungi nze kube nakamiitinze. Nze ngeri mulaba n'omwana bwana. She's this person gw'osanga Spice n'omuliiramu ensonga ze. Nanga kaŋŋambe manager Roger tulabe bwe tunakikola naye ate kati agenda kugamba se nange byansobedde dda bangambye manager w'omupya ye bbaawe mbu bbaawe mbu simanyi manager w'omupya mbu yavudde eri alinamu akasente ke kwegamba kati ekigenda kubeera wano. Obuzibu bw'abo abasajja abalinamu ssente balowooza music akolera ku ssente. Wano e Uganda ssente zonna ziteekamu music n'asigala mu studio. Era nze kyenyinza okugamba Spice Diana either anoonye manager omulala ng'ategeera ku by'okuyimba asobola ogenda mukyeni tennajjula tebanamuita koba kati ye yeetaaga yeetwaleyo abagambe nti munnange beerawo kyokola. Kati oyo bbaawe oyo ali e Bulaaya amanyi muyimbi ki gwagenda otuukirira, amanyi producer ki gwagenda otuukirira, amanyi writer ki, anti ssente bagenda zikulyako. Bannamawulire ogenda bayita obagambe Spice Diana alina press conference bakole ng'oli bagikole baaba naye ng'osasudde makumi ng'ow'omuti yava ebweru nga yeekakasa ssente ze. Omuti omusajja yakola show y'omuti n'agiteekamu abiteekisi. mukwano gwange bamuyita Mwami Dennis. Tobyogera. Bamuyita Mwami Dennis Ssemugenyi. Mba wa mukwano gwo. Mukwano gwange. Simanyi oba mukwano gwo ye mukwano gwange nange gwemanyi. Mwami Dennis Ssemugenyi. However, mukyala we ow'awaka gw'omanyi ow'abaana oba nange gwemanyi naye now ekyamuleetera obuzibu Mwami Dennis tawabulwa kasente kaali kangi kubanga Abitex ye ng'omuntu yali tasobola kukitegeka sheeyo mwobwo obudde. First and foremost waliyo enkuuka erina okujja abayimbi bategese kitegeera twali tugenda bulula tulinayo just 1 week kitegeera kati yali tasobola kutegeka naye mpulira baamuadvisinga n'agaana owulira postponing up to nga tugenda nga mu Valentine n'agaana owulira gamba sente nina. What are you talking about? I have money. Abantu abali mu show yali ye mukyala we n'abaana babiri. Nawe. Abitex omutegesi yali. Nawe. Ate bawera 15 bali bakikaaki. Ate tebaasasula wadde ekikumi byali bya bwereere. Omuti. Yes. Tebagula muti. Omuti baatuuka ekiseera nga baagalayo ab'obwereere baali baagala bya ssente naye baatuuka ekiseera nga baagalayo ab'obwereere bayingire nga ne bw'oyimiriza omwana akugamba ngenda wano kefusinziga. Ekisedeesa bamaneja bano abajja oba omuntu ayingira music industry nga wa ssente ebya ssente tebikola. Uganda ebya ssente tebikola. Ssente zeetaagisibwa naye zeetaagako abamanyi amanyi muno ddala mu music. Nze music gwe mmanyi ebbanga lye mmaze mu mawulire abaana ab'amawulire ba producers waliwo producer gwe mmanyi yali alina abasajja baali awo bakadde nga bayimba
na producer n'atukubira essimu n'agamba bano abakadde basumbuwa nje tubakolemu ssente genda ne ng'alabira ddala tebalina kiddako nga bamusumbuwa busumbuwa abakadde babagamba yimba Enoki ayimba aseeteeza bamugamba yimba bwoti adda muyimba bwoti omukadde bamugamba nkugambye yimba bwoti nkugambye yimba bwoti naye n'addamu nkugambye kati omusajja n'agamba nkakati mujje tukole ssente okitegeera now weetaaga abantu abamanyi music si byakulowooza nti gwe ogenda kuva eri ne ssente zo olw'okuba mutunda oyo golodi wammwe oyo mulowooza bayinza okuba nga batunda kati abagagga basinga era badiringiramu ebyo golodi baferefere bayaaye okitegeera yakuta ku muyaaye si kye ŋŋambye abagagga abasinga bano abajja basocialite tubalabyeko era badiringamu ebyo bya golodi omubuuza ssente ozijjawa tayogera golodi ate wano natandika beekwekamu oba organizations simanyi natandikawo akabiina kayamba abaana nomubuuza akabiina kazza katya gwoyamba oteekamu ko kazza katya tasobola kukunnyonnyola ekyo takinyonnyola understand kakati amagezi gempa namukwaya teyenkaniikirira ku manager roja nange tembadde ngenda okukubuuza negamba takikola bafana takikola kana ku manager roja ziza muje mu bintu bino anti yali ayimba naani oyo omulenzi yamaze yaddawo ndowooza ebintu byabanajo omulala kaakati ng'oyagala okumanya nti music ogwabuuza kali kalipaganaga naye manager kasita yamubbaamu yali w'amaanyi music namukwaya ayinza otulabako naggwanga kinigeria to God be the glory bambi ate nga si kyekyo bakalina music omulungi namukwaya yali talented however talent ye yakuzimba nnyo ng'eriko omukono ogw'ekyuma amulabirira buli kimu tukole bwe tutiyimba bwoti tugende wano naye abadde afunye feva mu bantu nga bw'olaba Shiba nti Shiba talent ye weeri however yakulemezaamu era naye akimanyi ne namukwaya bw'abadde kati mu kugiremeza manager roja yabadde amanyi bwanyiga amapeesa kati amapeesa bwe ganaalema okunyigwa obulungi ag'omwami waffe ekyo kyowulira nga bagamba nti manager yaloze omuyimbi okategedde manager yaloze omuyimbi naye nga temubaddogo just lwakuba nti ono omuyimbi aba tamanyi wakunyiga kuyitawo manager alina wanyiga alina engeri gyanyiga amapeesa ge nagatta wano naleeta eno naleeta ono naleeta ono agenda okulaba alina concert alina nanyiga wano nagamba wano agende mu mazzi lako Spice kale mugezimu naye tasobola bikwasaganya byonna Spice mugezi omanyi lwaki ngamba ti Spice mugezi ebintu byonna byebakoze ne manager roja abirinako akakwata analabye nga ndaba singa 80% byonna biri mmanya ga Spice kitegeeza nti Spice yasinga manager roja ki however tetumanyi tuyinza okuba tujajinga ne roja alinayo ebintu okitegeera nga leeta tayagala biteeka mawulire yagadde laga bya muyimbi we yes naye nga si kirungi ekyaliwo ekyokugamba nti bayawukanye nze nsuubira era kyensaba manager roja ne Spice Diana mubadde mukola bulungi batuule wansi please get a suitable place sit down solve these things amicably we nawulira awo ekibuuzo kuba ffenna abasinga twebuuza ensonga y'okwawukana eno evudde ku ki abantu abakolegana edda omwana n'aŋŋamba mbu baali beesapata mbu simanyi oli natakkanya n'oli okwesapata bya bulijjo okwesapata n'abatali bayimbi babasapata mbu manager yagenda n'asapata oli n'amusapata n'akanda n'agamba kati omanyi wadde nkusapase naye kati nteera kwekiraga nti nsapata katayinza n'okuba nga n'abamusapata abalala temubamanyi
Hati kati ffe tumanyi oli yali wano. Anti kati ate tomumanyi tokiremerako nnyo kuba tolina bujulizi. Tuli mbu. Kakati okwesapata bya bulijjo mu bayimbi era abayimbi abakyala basinga kodi yaabwe okuyitawo. Naawe munnamawulire abasinga nze kyemmanyi kuba industry eno erimu abakyala aba abawala era abawala boolaba nga ffe abalemeddeyo abatannafuna nga tetunavaayo gw'omanya tebannaba tusapata gw'omanya tetunnaba kwewaayo ekigambo tetunnakibikkula tukkirize batusapate. Kaakati buli gw'olaba mu ddakiika 2 olaba omwana yadde azungira ku booda amatu gonna ganyogoga galinga zirimu enfuufu ogenda okola ddakiika 2 alina motoka ng'avuga bbeeni n'omubuuza muganda wange okola tutuule wansi fena tuli baakaala tutuule wansi si kantu oli ku TV osasulwa ssente mmeka nti emitwalo 7 kale emitwalo 7 oyina omwana nti ye kale ali anagamba nze siyina neyeegaana omwana kale toyina kale bw'oba toyina emitwalo 7 wano e Uganda gikola ki renti listen oyambala otambula olya odduka eno n'eri onoonya mawulire anti okitegeera naye emitwalo 7 gyaguze emmotoka ya bukadde 8 agamba ekyaddala joti okugulu kikola bwe tuki ne ŋŋamba awo oli okugulu waliko okugulu takana mu industry tuli waniko okugulu omuntu avuge ku motoka nze nina emmotoka siya kugulu buuza producer Glosh sirina mmotoka siya kugulu ziringa nnya asirina nnya njogera mazima nina emmotoka egi kati mbuuzaamu abo abalala badde muno batanyo okugulu abafunyemu by the way it's their choice buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu tubadde ku nsonga ya Namukwaya ndaba mu mupiiringa nnyo maneja yasapata ate jjukira sokolidde enkusala akali njagala kubuuza maneja yasapata Namukwaya mwana wa nnyoko si wa kitaawo naye era omuntu we bakusapata laga ekiraga nti basapata y'ensonga wali oyagala alage okole ki tusugale ku mulamwa tutambuze ng'oyagala Namukwaya ajala Spice akulage okole ki ekisookera ddala bwe baali beefuna ne maneja Roja nga bwe mwafulumya oluyimba temugamba wano nga bamupasapasa ennyo n'afulumya oluyimba kati lwaki yavuddeyo n'abitulaga mbu simanyi baawukanye era ayagadde tubimanye kati obola tumwogerako bayirawe kankuwambe Spice takeerangako ku makya ku bibaddewo byonna n'ayogera nti baawukanye bino bigambo gundi yafulumya gundi wallahi nze nali njirina ne wano ku simu I had it jendage nsobire njirina oba eri ku simu eri naye nga yafulumya ekiwandiiko kyako n'afulumya ekiwandiiko n'atukakasa amazima amatuufu nze njawukane noono tugenda mu kino ne kino yabiraga ngenda kikulaga naawo kale bw'aba yakifulumya omuntu kambuuze sitashi bw'otandika okutambula walking yes n'otuuka somewhere katugeze ogenda Mbalala emmotoka gy'olinnye negwamu amafuta netagwamu mafuta n'ovaamu e Busega tolinnya Ndala ne weeyongeramu kyobadde otegeeza no I'm just asking olinnye Ndala ne weeyongerayo abagamba Spice yakola kive nnyo Spice simanyi atakikolangako kala amukuba ejjinja naawe nga mwoli nze sijja kukuba njinja kuba munnange babasapata wano bulijjo bannange Spice mumuleke mukaleke kamaama ekirala basapaseeko bye basapase nze kyokka kye mmusaba atuule wansi ne maneja Roja because kati saawa zino Spice alina obusungu bwe balina maybe ebintu byabwe eby'omunda yes ebiyinza okuba nga tebibasobozesa maybe kuddamu kukwatagana naye nga bwe bazze babisolovinga
kuba obudde buno yagalagaana Spice yeetaaga looja kubanga omanyi wali olunze ku nte ng'eneetera okuzaala n'efa oba n'erwaliraawo mu tayimu awo eneetera okuzaala olinda amata ogenda tandika okutunda amata ente yennyini eno ogirunda okitegeera yonnaku y'amaanyi n'erwaliraawo okola otya ogisala oba owaddaako n'ogijjanjaba kiteekamuko ku ddagala erisoboka kati nsaba busabi Spice Diana for the good music ng'okyayagala okubeera relevant mu bantu ng'okyayagala okutambuza music ng'omuntu tuula wansi because ye Looja ali willing manager Looja ali willing lwaki manager Looja asobola okufuna omuntu omulala yenna n'amukola nga n'amuzimba naye alaba nga agenda kuddayo ku zero starting point nzibu naddala ng'omuntu ozze omuteekamu obudde bwe woolabira nti agenda kati ate kuwa n'akuvaako kiba kibi nnyo okitegeera first and foremost bonna beetaaga munne manager Looja yeetaaga Spice okubanga manager Looja ayitamu era twamutegerera ku Spice bwe kiri before yalinga alina abayimbi bamanaginga naye nga tetubafaako tetumulaba namulaba naye ku Spice yavaayo n'ategereka yabeeranga mu kamera ate ne namukwaya ku nsonga za music Looja muba Looja muba amanyi buli koona tutegeke leero tetujja kutegeka amanyi bwe bazannya obubadi bwabwe amanyi bwe tunaakola kino kigituyitawo bwe tunaakola konsati mba nyina okufuna wenjiye nkuba tetonya oyo oluyimba bw'atuyikolera lujja kukola ono terugenda kukola amanyi which producer can produce which song at any point now byonna mbadde nsaba Spice ne manager Looja sit down mu bulungi kuba tuli bantu twesobya naawe Spice eyo yonna gy'olaze oba wafuna musajja oba ani naye mugenda tajja nedda naye mugenda kwesobya sit down with manager Looja you solve this thing amicably ekigambo amicably ekimanyi kigambo kya luzungu nnyo amicably kwe kusolvinga ekintu oba nkyogere ntya amicably osolovinga mu ensonga muzikwasaganye ekintu kikulu mu bukkakkamu ye bazibumbabumbe bulungi bakkakkane kikakkane Spice weeweeyo obudde nti kati ngenda kubeera mu music ono emyaka emeka esatu mu maaso nga weetegeka nga woolaba ne manager omulala awo okole ki olyoka omupi nga ne manager Looja bw'alina gw'azimbayo naye kati kino kyagudde in short beebeereremu mpolampola kubanga mwenna buli omu yeetaaga munne mu nsonga z'okwesupportinga finance biki awo wenzijira n'ekibuuzo nti tulabyeko abayimba abasinga wano mu Uganda nga bakola bulungi nga balina management naye management buli lwe bavaako abayimbi bano bagwa mangu abamu bamanager abamu balogo ddala kumalayo bya serious music industry si yokka erimu eddogo bamanager balogo naye nga bamanager balogo abamu balogerako abayimbi baabwe buuza Henry Tigani bambuka ono omwami bamuyita ani oyo omwami yayimba Henry Tigani yayimba oluyimba musajja mukulu wagejja mutwe naye amagezi tolina Sudiman naye kimukola mulinda ojja biraba nze simanyi naye kyonna kye kiri abantu abamu balogo abaana basula mu studio wano ndaba bakampala boys basula mu studio abantu tobanenya kuloga abayimbi abo obuzibu bwabwe buli mumu abayimbi mukozesa yo users kababaloge mutuuka okuva ewamuntu toddamu kulabika paka ate obaloga baddeera ku njaga n'omusanga eno gamono gayinga yali wakabi kiki bagenda baloga naye generation zamwe baziroge n'abaana boolizaala babaloge n'omukazi gw'olina ewaka bamuloge kabeera omusajja era Spice
bamanager nga muli omusajja mutereke okitegeera kitegeera so abayimbi ba users ekisooka tebagenda ground abeera eri balabira ddala tebaagala babalabeko omuntu bw'amuyitako namuyamba hallo abamu akutunula bw'ati ng'agamba oba awunya oba kiki ne ku bivvulu bajja okuyimba oli ng'alina omukwano mungi oli apafominga biki biki ne mubalaga embeera kati temwagala babatemberere abayimbi abamu temukwataganye namawulire radio presenters abamu mwabakozesa ne mutabawa na ssente tosanya ennyimba z'abayimbi abasinga temwagala tusasula so nga te manajawo ye abatuukako n'akookyayo ebiri nga temumuwadde ye amanye engeri gy'agenda okwatamu presenter asobola omugamba tujja kukuwa nzanyira kano akayimba kaffe tubijuze nali ku tv wabeerawo manager omu nagamba tashi nzanyirayo kano akayimba wallahi nagenda okulaba nga kusimu waliko ekyetaano okitegeera enkamba nze sikuyinaako buse abayimbi mukoze nnyo okulaba nga mweyawudde audience mweyawudde ku baboosi bammwe ku baclient kubanga nze awuliriza ennyimba zo nze client wo first client yes bafanzi bammwe temubabaze mu magezi kyokka nga ate ye manager amanyi engeri gyagenda okwandolingamu abamu abaana bali eyo bakola zittiimu tebabamanyi batambuza music wammwe on no cost naye ne mutuuka abaana ne batuuka okugamba bane twagala kujja kukulabako awo twakola gunia weeraga n'ogamba nze nalinnya ennyonyi walinnya ennyonyi ennyonyi yawe eyo eyitamu wagenze Kenya essimu eyitamu nga walinnya ennyonyi wagenze Kenya wagenze Tanzania nga yalinnya ennyonyi naye essimu yaginabwe yagirekera akukwata abamu babakubira amasimu mugawa bwana bwa house girl waka mugambe nagenze siriiwo kaakati abayimbi naye kyokyo Spice takiina Spice abantu kubanga nze ndabyeko Spice ng'atambula mu bantu nga Spice avuga emmotoka ye nassendabirwamu n'abuuzaako ku bantu n'avaamu this person ali social n'abantu okitegeera naye nga nze kyensaba mu bulungi mu kyonna oba manager lo gyabesabata n'oli oba Spice yafunye omulala ebyo byonna bibaawo bakaanye batuule babeerewo kye bakola twagala nnyimba we need music tetwagala bino mufulumya project empya bulijjo twalinga tulinda Spice kati anaatera okufulumya album ng'owulira buli wamu buli w'oyita nina bangi beeraba buli wamu manager lo gya Samuel n'agamba kino ekibuga agenda ayina akatundu kagenda ozemba akatuume Spice yes manager lo gya bw'anaalaba akatambi kano ajja kunjulira yagamba nti agenda he said one time one day mu Uganda Kampala wano ayina wagenda okugula nga katundu nga bonogamba nti Busego oyo wa Spice nga wa Spice ng'ate amuzimbye teyeesubiza ani yeesubiza kati bonna buli omu afiirwa win lose game beekolemu omulimu win game kitegeeza so beekolemu omulimu bavemu ebyo ebyokwegamba nti ngenda ntono ekintu kitambule